time of tears and trouble will seem only like a dream. Ebiseera wootaali waliwo ebyayogerwa. Wandibanga waliwo naye nga weetaaga okujjukizibwa. Okuva mu tterekero ly'ekkanisa ya Greater Works Center tukuleetedde obubaka obwayogerwa emyaka egiyise. Buno bwe bubaka nga bwayogerwa omusumba Moses Ssemambo. Taata wange tolina woowonera emirembe meka ena kyova olaba kikima n'abaana b'abaki b'abasumba. Kikima nga kyabuuka ne kigamba eby'abataata katubireke kati katumubanje eby'abajjajja. Ngenda kwogera ku kintu ekiyitibwa okumanya obuweereza bw'okusumulula abantu mu kkanisa. Kubanga gwe wandirowooza nti bali kalekaleko naye ng'ebintu bigenda kwefukutira mu mulembe oguddako mu baana. Ate ninayo ne season. Eriyo season gye bakulekako nebaayo season eyimuka. Ewammwe bw'ebanga ekyaliyo abasamirako, ewammwe bw'ebanga ekyaliyo abatannalokoka kuggwayo, ate n'abalokoka ne bayingira mu makanisa g'abannabbi b'obuki. Balinga abalokosa ate ne bagenda mu byoto byaki. Era omusaayi gwammwe ne gusigala nga gukyabanjibwa. Olwaleero tugenda kutandika step by ekituyamba kwe kulokoka ne tufuna abasajja ne tufuna abakasi abategekeddwa okukola Yesu kye yakola. Yesu yajja okulokola ekyali kibuze, ate Yesu yajja okusumulula abo abawambi. Wangi era okubasumulula n'obbajjayo balina kumanya mazima. Weetaaga njiri ya mazima. Ntunuulira otegeere ekikujja ku muzigo ogwo n'oyingira ekkanisa y'abalokole yedda yali etiibwa. Omuntu okuyingira ekkanisa y'abalokole amala kwesiba nassa ebikoowe na wangi ku mwana nga mulokole tandika n'okuziimulira mu katiba. Naye nkubuulira mazima, yeekaalu n'ennyumba ya Mukama bagissaamu ekitiibwa. Bwe twalinga mu ssabo oluyingira ettala nga bakola ki? Oba musajja oba mukazi otuulanga kibbo. Nalina jjajjange Naalongo ye yali akuba ekyoto kyewa jjajjange nga bw'akigendako baba mukigendako ng'agamba buli mwana kwata ekisinziiro kiteeka awaisomu. Teri kutyoboola bajjajja. Bw'ofukamira ekisinziiro kiteekewa. Munsaasire nnina obusungu ku Sitaani. Munsaasire nnina obusungu ku Sitaani. Njagala mbuulire enjiri esumulula omuntu. Njagala mbuulire mumanye nti bwe nazze wano Katonda ye yabakyalidde. Muteekemu Katonda ekitiibwa, mulabirire abaana abantu nga bana mugende ku baana mu Sunday school. Tuleme kubanga abazze okuyisa ekivu. Kubanga abantu 10 wano okuteebwa n'okusumulwa mugenda kuwa obujulizi obukyusa ebika by'ewamu. Nina obulumi, nina ebintu by'empiseemu, nina okubonaabona kw'empiseemu. Njagala kubuulira njiri nga ndi mu revenge ku Sitaani. William abimanyi. Abamu twagobwako ne mayumba emirundi egiwera 6 nga Sitaani akukozeeko effujjo n'oddayo mu kyalo.
wadde mwe mwayimba nga sidda mu kyalo ffe twaddayo. N'akasiba nga nva mu Kampala emirundi egiwera 2 oba 3 nga biremye ng'ate ndi muweereza. Yesu n'agamba ono muweereza wange ne Luweero gy'azze mu kima yakomewo. Eno luutu gye nkomyewo osanga oli awo egenda kusinziira mu kibuli wano. Ali mbeegayirira abaana bano bakulu nnyo balina okubeerako ababaweereza mubabeeremu. Nammwe abali eyo abato saagala eddakiika zange nga 45 waliwo agenda okuva gy'ava. Katonda akyuse ebikukwatako mu linnya lya Yesu. Nze ayogera nammwe naakalemu ekibuga emirundi egiwerako nga 2-3 neŋŋamba nzizeeyo ebulemezi ate nentereera. Naye Mukama yeebazibwe buli lwenzira yaŋŋamba Kyoto. Buli lwenzira ebulemezi ewaffe ŋŋamba ki? Kyoto. Oli wa Kyoto, baakutundira ku Kyoto, baakutundira mu ssaddaaka za byoto. Mu bulokole toyina bebaatundira ku byoto, muyina kuba ku biki? Naye guno omulembe gujjudde amaanyi g'ebyoto ne bw'olokoka okujjako nga Katonda akusaasidde n'ofunayo abaweereza b'ebyoto lw'ogenda okubeera ow'eddembe. Kubanga nja kyogerako wali mu maaso revival y'ebyoto bya Lubaale Misambu abantu Luminati eyongedde nnyo essaddaaka zaabyo zitibikyalingo saddaaka nga bintu bikambwe, bintu bitakwagaliza kubaako buki bulungi. Kubanga ye yajja okubba n'okutta n'okuzikiriza. Naye Yesu yajja tube n'obulamu tubeere nabwo mu buki. Kati bwe tunaba tetunnabufuna, nze njagala kati omwana wange Mama Precious nenzija ne mu kanisa njagala tunoonye Katonda. Buli sitaani kye yagamba nti kyotalifuuka kyogenda okufuuka. Yesu yebaze. Buli sitaani kye yagamba nti kyotalikola ate kyogenda okukola. Ku Kyoto nga tuwaddeyo saddaaka, buli kisiba, buli kifundikwa, buli kyoto ky'omubi kita. Ngambye kita. Nina ekyoto ekinene mu Bwakabaka ndikyogerako mu maaso. Kyakwata omuliro nga tewali akyokyezza. Ne kuno gwaka tebamulabanga. Waliwo atuula mu ggulu asobola okyokya. Amasabo g'ewaffe gaakwata omuliro nga ndi mu semina ng'eno ne ŋŋamba nfunye abatukuvu mugolole ku mikono ekirembwe. Owulire ebiviya byalo bye tuva Kirembwe. Ate ekikirinaanye bakiyita Ddekabusa. Ate ekikirinaanye bakiyita Sakabusolo. Eyo gye tuva. Mukama weebazibwe. Ng'ebikwogerako byonna byewuunyisa. Eyasoma, eyasinga, eyasooka mu kika kya Saali mu Kirwana, Sirimaani tabula mu luggya lwa Sitakange yakoma mwesifo yenze. Nemmenya amateeka nga teri asukka P7 neŋŋendako mwesi 1. Muganda wange yasooka n'agendako mwesi 2. Eyo n'awasizayo omukazi nakyombekedde, ate yawasa omukazi nga muka musirikale ne bamufubutula ku kyalo. Bintu byonna byakulwana. Naye nvaayo nti ndokose. Olukuka ogenda wa? Oliko emigwa 607 ogenda wa? Ne bw'okola ebirungi tebakusiima. Naye wano mujja kunsiima.